oli ku Bokat TV. Leero enkya ne luli Bokat TV. Buterevu nkwaniriza ate mpozi ku Bokat TV. Nze Sula Senyonga ate mbadde mbuliriddemu nate nkomyewo mpola mpola. Ebipya bizuuse ku mwana muwala Kemisera ono nga mpozi ebadde ensolo ya Aji mwite Aji Aruna Mubiru owa Cream Production. Era nga mpozi waliwo ebipya bibadde tomanyi ku muwala ono oba omukyalo ono, ate kati byolina okubeera mpozi ate nga omanya ebitambula. Mwana muwala ono twakuwako story ye bwe bakyankala ne Haji era ne bayawukana, nga mwana muwala agamba nti Haji yamusuulawo tamulabirira, abadde nga amukuba amutulugunya, akola atya. Haji yali muzibu wa kufuna, naye gye bigenze biggwera nga Haji atandise okwogera. Naye waliwo obutambi obutambula naye nga kigambibwa mbu abatandise okubeera nga basumulula agandibadde nga amazima magye ga Haji Aruna. Naye nga sinnagendeyo ku butambi butambula, ate waliwo era sitiru amawulire agatambula nga gagamba mbu omukyalo ono yali yayanjulwa nako omusajja omu. So kati kino wakindeese ensonga eyo kigenda eri abasajja nti topapa kukola kwanjula, topapa kukola mbaga ng'omuntu gw'otwala tonnamanya mutima gwe guli. Abakyala bano oluusi bajja ewaffe ffe nga basajja kwewogoma bwewogomi, tulinga bisiikirize. Oli ajja neyeewogoma ng'alina omusajja we gwabaza, singa amufuna mutaano bwe pa ewuwo ng'apyanta. Kati ne mwana muwala ono kigambibwa mbu yalina omukolo gwe yakolako ogw'okwanjula ng'ayanjula omusajja. Era Haji Aruna mbu yajjanga muyimbi ku mukolo ogwo. Kumbe omukyala ndowooza yali yeegomba dda Aruna, era wamulamulako wali bwe pa mwana muwala olwava ku mukolo yalinnya emmotoka ya Haji. Kati Haji n'aleeta ensolo ye n'agiteeka eno e Kampala. Oyo omusajja amulese mu bulumi, oba okitegeera, kubanga ye alayika n'omuwala yali yayagala dda Haji. Kyekiri kyegambye nti babeera beewogomye waffe. Kati akatambi kano kengenda okuteerayo kalaga nti mwana muwala ono alinga awenze. Edda twali tusoma mu secondary nga batugamba puulya ku bintu byawe, endwadde ya instiriya, lelere omuntu alwadde, obulwadde bw'omukwano, obulwadde bw'omutima, biki. Era baffe twabirwalako ffe abamu abayinenga nnyo omukwano ogw'amaanyi. Kati n'omuwala ono kigambibwa akyankalanyeemu embeera ye gy'alimu, omukwano gumuluma, awuli ayagala kuddayo wa Haji. Biri byonna alinza okuba yabadde abikola naye ng'abikoza busungu nga tamanyi gye kinaggweera. Kati akulaga wano eno nti omukwano gumuluma, ayagala Haji. Kyekiri kye nagambye nti ate okuba yasooka neyeewogomako ew'omwami oli naye ng'abaza kubeera naki na Haji. N'akozesa musajja we Rose kyova olagamba nti topapa kukola mbaga, topapa kukola kwanjula, sooka weetegereze. Naawo n'omuwala akuvayo bakole ebintu naye bali mu mawulire bakola batya nga laavu ye muluma. Manya abakyala bazibu bakubeera nti batetenkanya ensonga zaabwe secretly oba mpola mpola. Era omukazi avaayo n'akutetenkanya embeera eyo, be bali bajjajjaffe bannyaffe be baabisobolanga. Kankulaga akatambi kano. Lwaki waganye ssente? Lwaki waganye ssente z'amafimu? Yani anti yani oyagala sweetheart? Tuwati. Symptom. Nendele kunkovila yo. Muchoke. Zibuka chafe kubanga jani. Nenga yeye. Ansira mchoma mama ni banda wakati. Kumagerama. Kumanyo nozo chirani nyine mutsaremererwa ebyo.
mwongere ne bamukomawo wenasibi Kemisoro. Basemo ma. What? Program ya jia batakuwa. Program ya jia batakuwa. Yamundi amazikunju zattako. Dembo okuŋŋamba nti omuwala agudde eddalu, olwaddembe okuŋŋamba nti omuwala alina ensiriya ye muluma, olwaddembe okuŋŋamba nti omukyala aliko ekikyamu. Naye ekibuuzo ekirala ne kisigalawo. Akafatambyako omukalabyemu mwami Enwe Mwanje muyimbi mumanyi. Yaliwo okunyiganyiga abantu bano ebiwundu oba kuba ku nsonga za Grace Khan yali mutaka, ku nsonga za Kemisera mutaka, n'abalala abaze bagiragira mu by'omukwano nga yabeerawo. Abaffe yanyiga ebiwundu ye musawo w'emitima egimenyese oba. Ekibuuzo ekirala, Kemisera yabadde asalawo mu kigurupu mu kibinja nga yabadde asindikirizibwa group influence, oba yabadde akisazeewo ku mutima ne kimwabikira n'awulira nga tasobola kuleka aji, kubanga waliwo n'ensolo gy'oleka n'ogamba mutuufu omusajja ono wadde abadde alina abakyala bangi nga nkuba nga akola bw'ati, naye abadde alina waakoona mutuufu n'empulira nga weewo nga mutuufu ng'omuwala mutuufu ke yagezezzaako zino weeks zino eziyise, kubanga mu kavuyo kanakokwawukana bangi abajja abateekayo application ne bakuba ziri left right center, naye ogenda okulaba ng'ozzeeyo eri. Abaffe akaabira muggo gwa Musa oba tova ku Bokat TV. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli. Bokat TV